Ngo yogera Bwanika namulabye ku CBS radio ya Buganda mbo wekitiibwa Katikkiro kwa yagobye ennyimba eziwemula kwa yagobye ennyimba ezesittaza Bwanika ali kulya kuba kulya ebisiyaga z'abasiyaga andi osobola okuwa omufumbo nga oli musiyazi nga byali mu kusomesa abaana omwana ow'obulenzi nga bulijjo ekimuganya okuyingira ebisiyaga omutima gukyamuli wa mukyala we naye bamugambye basobola okukubotola jjukina basobola okubotola lupina nga naye bodde waka mukyala omubotola jjukina kati omwana oba omusiigidde kifaananyi ki kuba osanga oba obufumbo bwobwo bwe bubadde bukyamukwatiridde obutafuuka musiyazi naye olaze ow'obuwala nti osobola okusiyaga nga bw'oli omufumbo olaze ow'obulenzi nti basobola okusiyaga nga bw'oli omufumbo oli n'agenda n'akubotola lipina nawe n'okomayo waka n'obotola jjukina bali ku radio ya Buganda bali mu kuyisa abagobyeko obuseegu biri ku radio ya Buganda kwe mwagobye obuseegu bisiyaga buli lunaku bisiyaga abaana bafa amatu gaabwe n'emitwe gyabwe gijjudde ekigambo bisiyaga kakati n'ebisiyaga batandise okugugolinga bamanye effekti zaabyo nangeri ki gye bayinza okubyejjanjabamu batandise okubinoonyerezaako kuba abakulu mu Buganda buli lunaku basiiba ku kimu bisiyaga CBS ekubawala mu byalo yonna abasiyazi batuuka dda naye ng'oli ku radio ya Buganda kwoyogerera ebisiyaga enkyomujega najja n'asimba ebinnyo nti tukooye obuseegu e Buganda enkyabu Bwanika ne bujjambu tukooye obuseegu e Buganda tukoya abantu abayisaamu ne mulonda amaaso ali ku radio ya Buganda kwayogerera ebisiyaga bikufunamu mu ngeri yonna nakuga nti ebisiyaga bifaanana mwami Bebekulu sigamye nti musiyazi ne Bebekulu ye musajja yakolanga amawulire mu ngeri zonna oba malungi oba mabi azironga azigamuwandiiseeko kakati byebisiyaga bwaba Bebekulu asobola okulinnya ku mmeeza ya Nnaabagereka ekivumirirwa e Buganda naye ng'agirinnyeeko mawulire kumuwandiikako mu ngeri yonna n'ebisiyaga kye kimu gwe mu mbeera yonna mw'obyogererako bo bibya bisikowalinga kubanga toyina kyogenda kwogera kikuba bisiyaga oba kigoba bisiyaga mu Uganda ebitatongozebwangako nti ddembe lyo okubirya kireza kyonna ky'obyogerako kiba kibikolera kibeera kibukala mu mitwe gy'abantu naye oli n'akulaga nti yagobye ennyimba eziwemula naye atakkiriza ebisiyaga bifuuke ebipromotinze programu eyo ebisponsalinze programu eyo ebisiyaga biyitire ku radio ya Buganda nga kwe boogerera ebisiyaga kigambo bisiyaga n'engeri gye babiryamu mwe mwabadde mulowooza nti Bwanika ali mu kkuba Kyagulanyi Bwanika tali mu kkuba Kyagulanyi Bwanika yabadde abuulira abantu bisiyaga ngeri gye byopaleetingamu oli n'ayogera tosobola okubirya ng'oli mufumbo kitegeeza abaana abawala oba ekibadde kikyabaganya okubirya baagala nnyo ba boyfriend baabwe naye ate babagambye osobola okusigaza boyfriend wo nga bw'obirya abaana ab'obulenzi balabika babadde batya okubirya olw'okuba bakyali bagundiivu mu mukwano gwabwe era nga babitya n'okubakutula ppata zaabwe ez'obusajja nga bayinza obutaddamu kuyimirira mu ngeri eri nnomo ng'abasajja kakati abawadde option abawadde solution tebisiyaga osobola okubirya n'osigalanga naawe ogenda n'olya bakkoze okoza naawe omuwala bakkoze okoza temutya byangu nnyo osobola okubibeeramu ng'oli tusimu kaadizi okola eno n'eri nga mulimu ebyo ebyekisiru ku radio ya Buganda ku radio ya Ssaabasajja Kabaka nga kwe munnyonnyola generation bute ebisiyaga we byopaleetinga ku radio ya Ssaabasajja Kabaka ku radio ya nnyinimu ku radio ya Buganda nga kwe muli mu kusomesereza abaana ba Buganda enkozesa y'ebisiyaga Bwanika n'atuula nga yenna agadadde n'agamba nti bangi beekweka ndi mufumbo ate gwe toli mufumbo naye abasiyazi basobola okubeera abafumbo ng'ate basiyazi mwe mwerabidde nti omusajja tali mu kkuba Kyagulanyi omusajja ali mu kupromotingira bisiyaga ku radio ya Buganda
Mamulowooza nti bino byonna Bwanika abikola kuba Kyagulanyi. Golowooza ye musiru. Omusajja apromotinga bisiyagana nkozesa yabyo. Era kulaga nti tebirina effect yonna ku bufumbo. Naye bw'oli yagubye ennyimba eziwemula ku radio ya Buganda, ekitaali badde kibi era ffenna twavuddeyo ne tukkaanyako ak'olumu nti wadde tutera okwawukana era twakkiriziganya nti twalemana, naye ku mulundi guno tukkiriziganyiza nti kino ensonga ntuufu ku lw'obuwangwa n'ennono, kubanga waliwo ebisobola okuba ebitwawula, naye olulimi lwe tuba tuyombera mu Luganda nga ne tuba tukkiriziganyiza mu Luganda, kitegeeza tusooke tutaakirize olulimi Oluganda ffenna ne tukkiriziganya. Bwanika n'agenda ku radio ya Buganda nga kwabuulira abaana enkozesa y'ebisiyaga, nga kwakambira omwana nti osobola okubeera simuttu, osobola okubeera omufumbo mu kaseera ke kamu ng'ate oli musiyazi, osobola okubeera omusiyazi mu kaseera ke kamu ng'ate olina boyfriend, era osobola okubeera omusiyazi mu kaseera ke kamu ng'ate olina omukyala ewaka ku radio ya Buganda. Ekitegeeza mwabadde ne kyemuyisaawo ekirala wakati mu kuleeta emboozi yali lipazo nga mufuluminga diversion nga wali Museveni alina kyayiseewo, gwe ate ennyimba ze waweze zimaze ebbanga ki nga zizannya. Ye kyagamba enkudi yagiwulidde eggulo, enkudi emaze omwaka mulamba ku eya yagirabye eggulo nti eyonoona olulimi Oluganda, era lwe yavuddeyo okugikomentinga ku lwaki wavuddeyo mu kaseera kano okugikomentinga ku bulijjo oli luddawa n'okigoba. Ne tukkiriziganya ffenna era ne tukwebaza ekibadde kitutte ebbanga okufuna okwebazibwako okuva gye tuli nga kujja gy'oli. Naye wakati nga mwakagoba ennyimba enkudi muleeseeko bisiyaga. Temugambe enkudi nkyamu nnyo okusinga ebisiyaga. Kasajja katudde, kasajja kakulu, kali kuli kasomesa baana nkozesa ya bisiyaga, oyo anagambira nti yesi musiyazi abimanyiro bimanya nti osobola okubiryanga ate oli mufumbo, yabigezesaako yeddi okubimanya. Abasajja bali ku project kakati bagyogera ddala namunswa n'ebintu ebyesittaza babireetera ddala ku mikutu gya Buganda. Ku radio ya Ssaabasajja Kabaka nga kwotadde ebigambo ebinene bwe bityo, omwana n'omugamba nti osobola okulya ebisiyaga ate ng'oli mufumbo. Nazzi kuno mwe temumanyi nsonga lwaki bakitaffe baatuwasizanga abakazi ate nga tukyali baana bato. Bakitaffe baatuwasizanga abakazi lwa nsonga balina emize gye baalinga batwewaza, omuli okugula abakazi, omuli okufuuka omwenzi w'oku kyalo kawula. Baatuteekateekanga kubanga obufumbo bwe bwateekateeka omuvubuka n'akulira mu bwo. Naye mmwe abavubuka b'ennaku zino mufuuka abasajja nga temunnawasa ne musooka mu ggulu by'abakazi kubanga mwamanyira single life zammwe. Naye omwana ava buto ng'avudde ewa nnyina ne kitaawe wali nga bamuteekeddeteekeddewo mu luli ogugenda otutandika okumulabiryanga. Omwana n'akulira mu bufumbo n'akula nga diversion, nga ebizibu ebibeera mu bufumbo abimanyi, n'amasanyu agabeera mu mafumbo ng'agamanyi, era ng'ebizibu we bijja agumiikiriza oba abisikisiza amasanyu kubanga kino akimanyi kyakulidde mutakyaswa kubeera mu wuulu tabangako yekka. Buganda bwatuteekateekanga, musajja ye yawasizanga mutabani w'omwana ne mugenda ewa tata wa Scovia, mwami Seerabira kitaawo n'agenda n'ayogera ne mukulu munne ky'ova olaba abavubuka bedda tebaayinanga n'amaanyi gagoba bakazi kubanga si be babanga babawasa, si be babanga babawasa, bakazi babanga baba kitaabo bwe babawasiza lwakubeewaza mizeezeze ng'egyo ali mu bufumbo kakati mwakuba ebisiyaga wakati ey'embizzi. Nsonyi wakozesa olulimi olwo nange binsukkako. Ali mu bufumbo wakati institution yokka gye tubadde tusigazaawo mwe tukyakkaanyiza ati kubamu ebituli. Eno waliyo ba Museveni abaleese DNA maka, waliyo ba Museveni abaleese abasajja mbusima abakwata abaana abajja na nnyina mu maka, baleese emboozi simanyanga obutwa mu maka. Byonna bigendereramu kusattulula institution ya bufumbo kubanga institution y'obufumbo mwe mutera okuva abaana abalongoofu. Basajja yensonga lwaki baagala nnyo okuwasa abakazi nga nnyina ne kitaawe bafumbo.
Uyamama nchi baito obufumbo naye jakuwasa omwana wa Nakyombekedde bwalinoba tula akuba katya era ne bwali mugadda yo mukazi aguma nti gwe nga tewaguma mama n'obufumbo babuyingidde oyimiri otya ku radio ya Buganda na gwabulira abavubuka ndoso okubeera omufumbo ng'era oli musiyasi tukka ku radio ya Buganda yemu kwe mutugamba kwe mwagobye ennyimba eziwemula mwe mulowooza bwanika bw'aba ayogera ku bisiyaga aba avuma Bobi Wine just Bobi Wine amukozesanga beiti okusikayo akasente kenti nze naboogeddeko bakama bange kati wuuyo atadde omusomo mulamba ku radio Kyagulanyi agamba mufumbo naye osobola okubeera omusiyazi ng'ate oli mufumbo basajja bangi abasiyazi ng'ate bafumbo bawala bangi abasiyazi ng'ate bafumbo leka naawe kulina eddagala eryajja kizibu nnyo okubeera omusiyazi ng'ate oli mufumbo golooza aba avuga kyekyo aba akuba kalango ka bisiyaga aba ali mu kutambuza bisiyaga Nemwe mubibuusa amaaso ebintu ng'ebyo ne mulowooza nti abeera mu kwataakinga Kyagulanyi awo abeera tali mu kwataakinga Kyagulanyi abeera mu kumulimu gwa kubunyisa bisiyaga mwenna abalwanyisa ebisiyaga mu Uganda lwaki ng'ebisiyaga biyita ku radio y'eggwanga ya Buganda mmwe mwenna abalwanyisa ennimi embi mu lulimi lwaffe oba mu nnono zaffe emize mibi n'amayisa amabi mu lulimi lwaffe oba mu nnono zaffe ekintu ekyo muyino kikomya mbagirawo Buganda tetulya bisiyaga era mu nnono zaffe temuli bisiyaga teziyinza kufuuka discussion mu baana b'omu byalo oli n'akireeta nga takyambaza wakiri guyita omukwano ogw'ekyennyume lwaki guyita omukwano ogw'ekyennyume obuzeebuze omuto obuzeebuze omuwere Zenakula kutuka wano nga mmanyi abakazi abakulu tebambala nnika era lumu nabuuzaako nnyabo lwaki abakazi abakulu maama tebambala mpale pya kubanga nali sigirabangako eyiye ng'era mmanyi bo tebagenda mmanju jajja akkiriranga ano gadoodo mpola mpola yeebuzaabuza atyo akkiriranga ano gadoodo ogenda okulaba avuddeyo ne budoodo nga 3-4 madde njagala gottagottako wano ku bukatonkumanyi naye ng'ava mmanju twakuzibwa ng'ebintu byonna ebyesittaza tubikweka abaana bwe kibanga ekigambo omukwano ogw'emabega gufuuse discussion ku radio ya Buganda golowooza obeera toyambako kukiyingiza mu baana kuba gye basomera waliyo bawala bannaabwe ababakwana twajjirwa ne single school zino nazo ziri awo manye ebisiyaga biyitidde nnyo mu madiini andigega nannyini single schools agasinga eri waliyo amukuba akaama muwala munne kyokka ayina boyfriend we Petero bwe bava mu primary bakwata masomero mala tata Petero yali mwavu nga ye tasobola kumutwala kuwa kimanya ku kisubi hayo oba buddo n'amutwala eyo emmanga mukyala akolera eyo ebibiina bye ebya senior wano n'agenda eno naye ng'akawala kakyayagala Petero wako era nga kalinze luwummula kadde wa Petero wako naye yarabbi nga wano waliwo kalimingo byakaperereza kana agenda okuwulira nga Mayiga agambye nti awo Bwanika agambye osooka okusigaza boyfriend wo naye ng'eno naawe bwe bakunuuna akalimi osobola okusigaza girlfriend wo naawe ng'eno we bakubotola lwaki mutwesittaza kuno okwesittala kwa nnabaki kwe mwesittaza eggwanga lyaffe Buganda ng'ebisiyaga byafuukako discussion ewaffe Buganda olowooza bitandikidde ku mulembe guno bisiyaga byaliibwanga kuva ku mirembe gy'edda era lwakugamba tolina kuwemukira bunyolongo e Buganda atalidda naye naawe we tukwatawo ebisiyaga byaliibwanga tubimanyi n'ab'enkiza abaabirya tubamanyi ne tebibangako discussion tewali kyakulwanyisa kisinga kukuba yigino contempt card musiyaga buli lwakukuba ebisiyaga n'obikuba contempt card osobola okubiwangula kuba byaliwo okuva dda lwaki byandadde nnyo olowooza ku mulembe guno ate kuba biweredde lwaki bifunye ettutumu ku mulembe guno ate kuba biweredde anko yaŋŋambye ntaddeko neyanza taata akuddizeewo wekitiibwa Allah
lwaki bisinze kwandalira ate ku mulembe guno kwe babiweredde eri gye batabiwerera tebyayina mulyango nze nakula siwuliranga ku kigambo bisiike yebe jjajja kwogera mukwano ogw'ekyennyuma omukwano ogw'ebikukuti oba gweguti ogwo jjukira fe omukwano tumanyi bino nti Asirafu Ssemwanga mukwano gwange Achirewo Kivumbi mukwano gwange kakati we bagamba nga tetukkiriza mukwano gwa bikukuti oba tebakkiriza kubeera mukwano gwa muwala oba tebakkiriza kubeera mukwano otegeera nga tebatubikulira nti omukwano ogw'ebikukujju guyita wali ewayita pupu mwe mwonoonye Buganda Mayiga mwonoonye Buganda musajja gwe oyonoonye Buganda radio ya Buganda yali ey'ekitiibwa ojjota n'ogamba nti mpezeeko oluyimba lw'enkudi lwakubawo ddi lwakkiriza ddi manyi omusajja oyo ddandala nnyo nga bwe kyakkirizibwa ddi radio ya Buganda okuzannya ennyimba eziwemula ezo zewaweze mu bubuuzi obanga asiga ekifaananyi nti bulijjo tuzizannyira bulijjo tuyambako okutambuza obuseegu oluyimba lwa Bafana guluma n'asomye CBS eyo ya editinga oluyimba ne gufuuka guluma asomye guluma asomye olubadde olw'okuwemula ne lufuuka olw'okusomesa nti lwaki abayivu temubafaako ne batuuka okujeera nga abataasoma olwo mugenda kuwa abantu ki inspiration oba baana abato inspiration mugenda ba inspiration ki okusoma ng'ate omulembe guno guluma basomye n'ebyeditinga kubanga empewo za Buganda tezakkirizibwangako kintu kiwemula ate omujegajjambu mpezeeko ennyimba eziwemula nga bwe zaakubwako dde weerota ekintu ekitakkirizibwa weerota ekintu ekitakkirizibwa kyatandika ddi radio ya Buganda okubanga yeyina okuwera ennyimba eziwemula ebyo ebintu tebiina nakwogerwako mu lujjudde ebyo ebintu birina kukolebwa tekinikale ono ne mumusuula mu magezi n'ataddamu kuzannya wammwe ng'era bwe gubadde nti Buganda teassociatinga oba terina alliance yonna namuwemuzi era tekirina nakubeera discussion mu lubiri emmengo nga mwoyogerera oyo gasiya mu Bulange bw'ennyimba z'abawemuzi bano tuziweze Buganda yali ekkirizaako okukuba ennyimba eziwemula ku mpewo zaayo kakati tolina njawulo najja naga ebisiyaga tubiwese mu Uganda ebisiyaga bw'obiwera mu Uganda biba bifuuse topic biba bifuuse discussion olunaku olwaleero buli mwana bw'alaba oluyimba enkudi nti Katikkiro yaluweza ajja kwebuuza lwaki yaluweze nti lwa buseeguwo omwana atandika okulwekubira obufaananyi obubwe manyi nazzi kuno ffe tetwayinanga vidiyo za nnyimba zino entambi ezammwe ze muliko ab'omulembe guno naye nga basudde bw'ayimba ofiriminga ekyali mu ssabo ekyo nkakasa mwenna musobola okukitegeera bakulu bannanga abalabye programu eno olunaku olwaleero ofiriminga oluyimba omuntu ng'anyumya emboozi kakati abaana abato ababadde batawanga attention luyimba olwo baana abaga nti Katikkiro yabuweze bagenda kutandika oddufiriminga balufiireko era beebuuze lwaki lwaweereddwa ennyumba y'e Buganda terina kuyita mwoyo gasiya terina kuyita mwoyo jejjerebu waweze ennyimba ez'abawemuzi e Buganda oba ku mpewo za Buganda nga bwe zakkirizibwako ddi waliwo anaŋŋambye ettoko sirawuleyeeko omulwayi omusawo ajjanjaba obulwadde okusinziira ku sipiidi yaabo omuntu bw'akugambanga nti nno twanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba naye kakati radio yemu kwe kuli babwanika kwe basomeseza abaana butabe bali ebisiyaga butabe bakwata abasiyazi butabe baweweeta abasiyazi nti osobola okulya ebisiyaga ate ng'oli mufumbo nte ggwe kyekyo ky'oba oteeka mu baana baffe kisiraane ggwe mwerumbugu oluli mu generation yaffe mwe musizi obuseegu mu generation yaffe ebisiyaga byenjogerako Mukama Katonda yajjawo omulembe mulamba olw'okubanga byo kitegeeza byaliwo ne Buganda byaliyo kuva dda oba omuze ogwo mu nsi gwalimu kuva dda naye lwaki tegwayandala kubanga tegwalinga discussion okuva lwe mwatandika okulwanyisa ebisiyaga
newe byali nga tebinnalwa tatandika kulwanyisibwa bitambudde mayire giki bifunye tutumu lyenkana ki oba bifunye likes zenkana ki nosanga video ng'omuntu ali mu kwogera mbu avumirira bisiyaga olw'okuba goli mulokole n'omuteerako like wallahi musumba weebale mukama akuddize ne tomanyi nti like tudde video eyo inaba egenda okutuukako oba promotings ebisiyaga indirecti tewali musiyazi wagenda kuteeka kalango kweni byes nti dembeyo tewali billboard ya musiyazi jogenda kusanga ku Masaka Road teriyo ebisiyaga publicity bifuna ebirwanyisa. That's why nze nagamba abantu muste tuddamu tumuveeko tetuddamu mwogerako mu ngeri yonna oba mbi oba nnungi kuba namanya bwe tumuyita omutamiivu ye ng'akola ebyekitamiivu. At the end of the day, politics is about numbers. Olaba bw'oba oyambyeko okumutunda neŋŋaana okumuddamu okumwogerako ky'ova olaba kaakati essaawa aguluba kubanga nazuula luvannyuma ndabika mmutunze mu butamanya ndabika mmutunze indirecti kakati byebisiyaga tebigenda kubeera na billboard egamba nti eddembe ly'okuli omusiyaga oba ebisiyaga byeyagaliremu teri billboard egenda kukubira bisiyaga kalango nga nnungi kuba tebikkirizibwa mu nsi yaffe. Kati ebyo billboard bikozesa kazindaalo kabyogerako mu bubi ebisiyaga essaawa eno bikozesa kazindaalo kabyogerako mu bubi. Mwe bameka abakulaba bimanyi abaana bammwe kaakati bibali mu mutwe wakula obimanyi wakula omanyi we byoperating omukulu atudde ku radio ya Buganda program gye bagambye nti yesittaza n'abaana bagituuleko ali kulya nnyonnyola baana nkozesa ya bisiyaga omwana ajja kwebuza yi mukwano kikuno gw'osobola okubaamu ng'ate gwakyennyume ng'ate n'eri side gy'oli wadde ng'oli mufumbo mukwano gwa kika kikuno ogusobola okukuleka okubeera n'obufumbo obw'emirundi ebi kikyosomesa abaana ba Buganda. Program kkiriza obaganda made in Sereko oba nammwe musiriwadde musigaza at least integrity muveewaawo nga made in Sereko yazimba program ewulirizibwa abantu kati ekuba bulango bwa bisiyaga radio yazimbibwa ku musingi gwa Buganda. Program made in Sereko gye watambuza ensi yonna ng'egiwuliriza ku lw'omukaaga abakeerera kuli nga kwolikwe mwogerera ebisiyaga n'obyogererako mu live and kicking n'obyogererako mu kkiriza obaganda n'obyogerako ku lw'omukaaga mu program palamenti yaffe kyekyo kye mutunda mubagobyeko ennyimba ez'obuwemu nga bwe zakkirizibwako ddi ye bwe mwali nga temunnazigoba nga zaali tezirina maanyi nga ge zirina ennaku zino mwe mutusibyeko obuwemu mwe mutusibyeko obuwemu basajja mmwe. Gavumenti ya wano neerwana n'abasiyazi kimpowooze ediringa nabo kimpowooze tebifuula discussion bijja kwandaala naye mbu mu Uganda birwanyisibwa kyokka ebikozesebwa babijja ate mu ddwaliro ekkulu ery'emulago musooke mwebuze kiti ze bakozesa ziyitawa ziyitawa baani abaziryako omusolo eddagala lye bakozesa liyitawa baani abaliryako omusolo nte mmwe mwonoonye Buganda kasajja gwe ogenda kutuuka okuva e Buganda nga Buganda teyina kyesigaza Buganda nga teyina ttaka Buganda nga tekyayina bika abakulu b'ebika buli budde musiiba mu batigumbula we mutta omukulu muteekawo baana Buganda nga teyina nnono mwasigadde ekifaananyi tosa okuba sengaawo n'osigala ng'oyinaayina junior teyakola yali mission. Buganda nga ye talina baana baayo nga n'ekitono kye tubadde tusigazza ekyokwesiima zinnono zaffe waakiri zo tunaafuna we tuziteeka oba we tuzikuumira ne bw'ogenda e London ogende n'ennono zo naye bali ku radio ya Ssaabasajja Kabaka kwe basomeseza abaana endya yaalyo. So kuba omufumbo nga bw'obirya basobola okuba ng'eno bakuba nga naye bw'okuba basobola okuba ng'eno bakujjonkera nga naye kasita boddayo ewaka ogenda kubojjonkera ne bawunzika ng'eri bateeka naye balina sente nnyingi lwaki buli ayogera ku bisiyaga tabireka awo bw'atyo
lwaki abuzika ataddemu nabo balina ssente nnyingi naye balina ssente nnyingi abeera waaki nti omulamwa guba guno kigambo ekyo balina ssente nnyingi tona akulaze nti osobola okuba omufumbo nga bw'obirya ekitegeeza tebirina side effect yonna kuba baana tubibatiisa n'omugamba nti woolikolera ensobi n'okwata ekkubo eryo ekkubo lyo ggwe ly'olina okukwata bulijjo oba erikufuula omusajja ligenda kufa naye ali mu bagamba osobola okubeera omufumbo ate nga bw'obirya lwaki osaba okulula abaganda bye twakusika lwaki osaba okulula ebintu abaganda bye twakweka ebuziba lwaki obiteeka ku disipule bw'oba oyambaani era gwe weebuze lwaki abaganda lwaki twabikusika tutyo omuganda singa agamba omwana we nti bw'otunga ekiro empisa egende kukufumita aba amuwaza kwefumita bw'otunga ekiro oba ogenda kuziba amaaso aba amuwaza kwefumita bw'olingiza munno maama we agenda kuzaala omusota aba amwewaza kulingiza bw'otuula ku kyoto ku masigo ogenda kuyimpawa aba amuziyiza kweyokya lwaki olimbulula abaana ba buganda gwe era gwe lwaki obalimbulula kigendererwa kyo mu kubalimbulula kyeki kigendererwa kyo mu kubalimbulula kyeki pate yaabwe njagala mugyetegereze simbozi zaabwe zonna njagala mwetegereze obubonero bwabwe bwonna oba ekisinde ky'abampuga etuvaano muddemu kyetegereze burepresentinga kalaki oba burepresentinga baani golowooza buwuliziganya n'abaani kakati baliyeza ebisiyaga nga balina birwanyisiza mu mmwe nga mmwe mukozesebwa bukozesebwa nga beiti mwe bagenda okuyita okubirwanyisa oba ntegerekese bulungi Bobi Wine ono bwamwogerako n'ensonga ze z'ebisiyaga aba tavuma Kyagulanyi ono abeera mu kutunda bisiyaga na nkola zaabyo kyokka ate ekyasinza okunnuma yabyogeredde ku muzindaalo omunene ewasinga okuwulirizibwa ennono za Buganda abaana ba Buganda puroguramu eyo yabadde ya misana nga bagiwulira ate ennaku zino ebintu bibeera recorded lwaki abaana ba Buganda obasomesa enkola z'ebisiyaga tumbaavu Buganda Katonda ekikolobero omuggo gwe yatukuba oba bajjajjaffe be bamusobya nze naawe ne bajjajjaffe bakola ensobi ennene kutusembereza obuntuntu nga buno oba okutukombooleza kujja nokunoonya jjajja waako ojja kunoonya omuntu oba mwekava nga tekagumanyi be bampuuga mpuuga tayinza kukulaga kijja kisukka kya jjajjaawe waffe e Buganda nno be baseggona be bamayega naye ssebo olunaku olwaleero ebakulaga nti baagala nnyo ennono za Buganda ate mu kwagala ennyo ennono za Buganda bapulomotingiramu ekintu ky'ebisiyaga beefuula abakirwanyisa naye nga bali mu kipulomotinga ku rediyo ya Buganda kwe mwagoba abawemuzi ye simanyi mwabagobe bulijjo bo bakkirizibwako enough is enough enough is enough waliwo abuuzizza luno olulimi ki English it's English language kandekera unja na kuyomba tuzisinkane nga ndiisa ate byenditwala unabanda birandaga mu kyalo nyenze yo nkwate nkumbi ndinamu